afternoon, everyone tuning in to Supersport. Welcome all over the world. It's time for the main event. We've waited a very long time, an age for some. It is delicious, glorious, glorious. Just like. Are you ready for football's greatest season? Live on Supersport, only on DSTV. Hey friends, you know I got something for you. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Okay, stronger, can make you stronger. Prestige, stronger, can make you stronger. Prestige margarine. You gotta spread it, taste it, love it. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige margarine. Nivana wafe twenywele, nivana wafe twenywele, nivana wafe tunyobulamu. Nivana wafe tunyobulamu. For more goals, kumala kenyota. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. That's life. That's Nirvana. For stories you can't let go, only on Pearl Magic Prime. Ne bw'otetenkanya nga tolina ddoboozi obuukayo bukumbu nkuyege kujji omuyiiya yenna atalina ddoboozi ne byayiiya bifa ttogge buli musuubuzi yenna ayagala byasuubudde bitambule buno bwe bweyamo bwa Salaamu TV obw'okuba awamu naawe kwe kukwatagana n'ekitongole kya Kasiita ne tuleeta eddoboozi ly'omusuubuzi awamu weerwaneko weeyogereko ojja kuba muwanguzi mu busuubuzi bwo lino ly'eddoboozi ly'omusuubuzi mwogere ku bibanyiga ng'abasuubuzi nga muli mu ddoboozi limu bizibu ki bye mwaŋŋanga ye bizibu ki mwe muyise abaffe mutubidde mu bizibu ky'essaawa eno ng'abasuubuzi omusuubuzi wa Uganda yeeyagala by'akola bitambula nga tanyigirizibwa wabadde wabulawo ddoboozi eribagatta ng'abasuubuzi ba Uganda liirino eddoboozi ly'omusuubuzi ensonga zonna tujja zimulungula n'abakugu bakafulu era abamanyi eby'obusuubuzi abalumirirwa ate nga baagaliza eddoboozi ly'omusuubuzi buli lwa mukaaga wano ku Salaamu TV olutimbe lwo olw'emirembe. Tusanyuse nnyo okulaba tusanyukidde ddala musooke mu mwoyo ku bugalo bannange obugalo bututtayo sekendi ku ddakiika zaatuwadde naye protocol observed nga buli omu waali tumulabye mukkirize
tutuuse okwebaza kwammwe eri Honorable Prime Minister okututuukako essaawa zino nga tumaze okuggwamu essuubi. Naye mu ggwanga ebimwesibyeko byonna n'alaba nti atunyigirizayo obuddakiika atuuke wano. The Right Honorable Prime Minister mbadde ntudde ne Kakensa amanye entambuza y'emirimu egya gavumenti. Honorable Latif Sebagala oyo akyakuumya ekitundu kino. Abadde atugambye mu kaona nti ebigenda mu maaso President alabika amaze n'okuyingira. Prime Minister mwerabire, weebale nnyo, weebalire ddala okutufiisizaayo buddakiika. Mukama wo n'omuleka nga gy'ali naye n'ojja wano okuggyako obufunze obw'ekitalo kyongera okulagira ddala obwetowaze bw'olina eri bannayuganda nti abantu bonna obatwala kyenkanyi. Nga ba Imam bamaze okuntegeeza nti omaze okukkiriza okujja ne baŋŋamba nti ojja wano ku Mbogo High, ne ŋŋamba tajja kujja. Oba tugendeko eri ku Serena oba ku Africana, ne bagamba nti nedda ffe tumumanya ajja kukola ki. Naye bwe mbadde nzijja emmotoka ne mpitawo mu bisooto, naye nga emmotoka ya Prime Minister neeyita wano ne nenzijjukira nga nali nkulabyeko ng'otambula mu bisooto. Nali nkulabyeko ng'oli Prime Minister ng'oli ku booda booda. Nali nkulabyeko ng'oli wansi w'emiti ng'otambuza ensonga z'Abannayuganda. Ekikuleese wano ye equal opportunities, ebigambo by'obuulira abantu bulijjo nti Bannayuganda bonna obaagala kyenkanyi. Era kye kikutuusa mu bantu, mu babundabunda, mu bantu abalina ebizibu, abali mu mataba, n'otuuka n'otunuulira nti bino biki bye muguze. Bo nga balowooza nti maybe abantu bano ababundabunda abalina ebizibu bagenda kusanyuka nga balabye ku bintu ebyo. Naye nakulabako ku TV nga nkutunula bwe naga mubizeeyo e Kampala, mugule ebintu ebisinga mubireetera abantu bano. Bwe ye mukadde waffe atudde naffe wano mu maaso, era temukikubidde kagalo. Okujjako wano kye kigambo ky'oyimbire kya service delivery to common, ku buli muntu yenna waali. Ojja musanga, ojja kutambula. Ofiisi eri kumpi, executive yandibadde kutuukako ne biggweeraawo. Naye osazeewo ojje ku bantu bano bennyini obalabeko kuva ku makya batambula bulungi. Obwedda RCC ali wano yagguddewo forum n'agamba mumbuuze buli kye mwagala. RCC naye tumwebaza, ndowooza waali bagezaako okulaba nti bakukuuma bulungi. Akasemberayo ddala okwongera okwebaza the Right Honorable Prime Minister ali wano essaawa zino. Emabega kaawo nze ndi munnamawulire, nva mu Next Media Services, naye nga nze patron waba Imam bano okubayambako mu biseera ebimu. Naye tuba tuyitaayitaawo nga ffe bannamawulire. Waliwo kye bayita KPI, kyekirungi wano bonna bakulembeze bakitegeera, okulaba entambuza y'emirimu. Naye n'eyo mu banene babeera ne KPI zaabwe, babeerayo ebibuuzo 10 nabiyigidde ku Honorable. Mmanyi tujja kuyigako ebintu bingi. Alina ensonga 10 z'alina okwanukula, ndoza ye KPI ye. Naye oluusi osanga Prime Minister yakaanukula ka 3 oluusi 4. Naye ku ye eyo value sheet ya KPI ye 10 yagenda mu 12 ye Prime Minister atuddaawo. Ekitegeeza ebikolwa abikoze ate n'ebitamusuubirwamu akoze eki, yali mu maaso gaffe. Tukwagala nnyo. Okujjako kyongedde okugulawo emitima gy'abakulembeze bano nga bali mu kibiina kyaffe ekya Imams Forum of Kampala. Madamu abantu abatudde mu maaso go nga bwe yakutegeezeza chairman waffe, ate nga ne report bamaze dda ogikwasa technical team. Abantu bano they are community mobilizers. Abantu bano bali mu bantu. These are the leaders to the common person. Batuukira ddala ku muntu owa bulijjo. So oli mu bantu batuufu. Tusuubira nti government ye kulemberamu okwogera n'abantu baayo. Bano abantu abakutudde mu maaso bakulembeze abakyala ne abakulembeze ba sheikh ne ba imam. Tusuubira ensonga yonna ebe yeetaaga community mobilization. The Right Honorable Prime Minister tukakasa nti oli mu bantu batuufu ab'ensimbu abagenda okuba nga batuukiriza ensonga eyo. Eyokubiri, ensonga ya development. Nkakasa the Right Honorable Prime Minister okuyita wano time bangambye nsigaze eddakiika emu y'ensonga ya development. Abantu bano be bakulembera mu development z'abantu be bakulembera, they want to be the model. Bataddewo sako, bataddewo eyo macboard etambula eyamba abantu banjawulo, mizigiti, bahajjati. So
ensonga eyo ya development abantu bano bakulembeddemu nnyo n'ensonga ey'okusatu gye bakolako ennyo ensonga ey'emirembe. Ensi erimu emirembe be bantu bano. Ensonga eyo yonna ku marediyo gaffe ku matv abakulembeze bano babeera basaale mu nsonga ey'okuyimbirira emirembe mu nsi yaffe nnyaffe Uganda. Akasemberayo ddala y'ensonga ey'okuba nti kukwebaza. Eno executive eyantumye okukwebaza enkola ey'emirimu. Ne beebaza ebintu byonna by'okoze ate nga otunuulira nnyo abakulembeze bano ate nga b'amadiini obatadde nnyo mu maaso. Ekigambo ekyo baatudde wamu ne bagamba nti nkutuuseeko. Era n'abakulembeze bonna bannaddiini b'osobodde okusenvulasenvulako mu by'entambula ne bagamba nti kano tokeerabiranga nti ate gwe bw'oba oyogedde ekintu kikolerwawo. Ne beebaza entambula ya Supreme Mufti Tewakamuwa n'abalala besobola kumenya olwa tayimu, naye omukulembeze waffe akuma Kampala eno yonna n'emiriraano entambula ekyamubuze. Ekigambo ekyo kye tukutuusizaako lwaleero ate ngeri gy'okolerawo manyiwe tunaasaalira Jumejja insha Allah. Takbiira erirudawa ejumejja tujja kubanga ensonga eyo tugituuseeko. Akasemberayo ddala ke bantumye nkubuulire bwabadde obusonga. Akasemberayo ddala bakusaba ne bakugamba nti kola osanyuse Katonda wo, tokola kusanyusa bantu. Kola osanyuse Katonda wo, tokola kusanyusa bantu. Abantu tebasiima, naye ne bagamba abawalimu bano nti bw'onooba okoze okusanyusa Katonda wo, Katonda ajja kulagira abantu bano bonna eggwanga lyonna libeere nga libeera mabegawo okulaba nti embeera egenda mu maaso. So ye speech yaffe gye bansaba embeere nga nkutuusaako. Tukwebaziza okusobola okujja wano n'obwetowaze bw'oyina eri appointing authority nayo nkulu nnyo. Sikulaba mu kifo kujjako nga weebaza omukulembeze asoose okuba nti avuddeyo n'agamba nti omukyala asoose okubeera Prime Minister wa Uganda yoona atudde mu maaso gammwe wano. His Excellency the President of Uganda azze asitula omutindo gw'abakyala n'agenda Makerere n'abongerera ku 1.5, n'agenda mu LC n'agamba muteekewo entebe yaabwe, n'agenda ku district n'agamba nti n'omukyala abeereko ku district, n'agenda ng'asitula omutindo gw'abakyala n'agusitula. Kaakati wetwogerera Ssaaba Minisita wa Uganda yono mukadde waffe atudde wano mu maaso. Ensonga eyo kikulagira ddala nti ebintu bye tubikwata empola empola. Kaakati tukakasa nti insha Allah wanaaviira wano naffe tuli mu abo abasobodde okuba nti tumulabyeko, ate tukusanyukidde nnyo. Mwebale nnyo, webalire ddala. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. With the guidance of the technical team around, I take this opportunity on behalf of the Imams and women leaders present here today to invite the Right Honorable Prime Minister of Uganda to say a word to you. Allahumma salli ala Maulana, Allahu karimu, Allahumma salli Maulana, tumaniriza bemikwano, Maulana yewuya bange yanyiride, yewuyo ga yabadde nyare mu mikwano, Ssaaba Minisita tuso abaga b'Oluganda, katukomewo obudde nsanyusa okulabera. Akbar, Allahu Akbar. Owekitiibwa patroni waffe ow'ekifo kino, abakulu mwenna mu bitiibwa byammwe olw'obudde sijja kwogera buli kimu, abakulembeze ba Imam mwenna, abakulembeze abakyala, assalaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
njagala okubatuusaako okulamusa okuva ekitiibwa pulezidenti wa Uganda akimanyi nti ndi wano. Allahu akbar. Ensonga muzoogedde nga bwe mubadde muzoogera bwe mbadde nziwandiika. Pulezidenti yajja wano n'abasuubiza mu miitingi gye mwalina naye mu 2011 bye yasuubiza ne bitatuukirira. Nze nja kubasuubiza nti bijja kutuukirira ku luno. Allahu akbar. Nga bwe mubyogedde bwe ngenda obitwala tubikutte ku vidiyo ate ne tubiwandiika n'obiwandiika. Nyina abaana bamu wano technical team gye ntambudde nayo. Waliwo omukyala Fatuma oyo nkola naye mu office bamuyita Fatuma Nabugolola ali principal private secretary mu office yaffe. Ntambule n'abakulu abalala bangi. Nyina Kigozi Kaweesa Major bonna babikutte. Mumumanyi oyo musomesa mukugu mu byobufuzi, so president yamuteekako nga advisor wange. Tuyina n'abalala ba security. So ensonga nga bwe muzoogedde olwaleero zisula zikoze eki zituuse. Allahu akbar. Kati nze kindeese mbadde sisobola kuyiwa. Allahu akbar. Okuva ku makya okutuuka saawa zino eno meeting ya 6. Kakati naye endala zigenze zijjamu. Waliwo Abachina abatuleetedde obuyambi babadde tebali ku program naye nga ate twetaaga obuyambi okutwala ekalamonja kanabo ne balyawoko obudde ne tuba ne meeting zetubadde tutaddewo nga ndowooza nja kuzikola nga nvudde eno naye ngenza okulaba nga abambasada weebali kati nga sirina kyakukola. Tulina caucus olwaleero eya NRM caucus mukimanyi nze mbakulira. Kati ndeseyo government chief whip naye nga nfuuyirira lugalo president asange nga nzizeeyo kubanga bw'asanga siriyo anaamwaniriza nja kuswala naye nga namugambye nnyina olukiiko luno kubanga ate bw'anaaba ali mu caucus ajja kumbuza abasiraamu bagambye eki oba muntegedde niŋŋamba kanziruke zambwa. So sijja kwogera bingi nnyo, nja kusaba okola olukiiko olulala ku lunaku olw'omukaaga nga ndi free nsobole okuba nange mbeeko kyesobola okwogera namwe mukakase ti omukazi ono kakati ebyokwogera bingi naye ebyenkulaakulana kikulu naddala mu bakulembeze bwe mbadde nzija wangambye ndookingasaako naye akatono kennyina kankaleete. Allahu akbar. Allahu akbar. Mu nsawo muno mulimu miliyoni 10. Teekako musawo. Akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kakati mujja kubuuza leero ffe nga tatuwadde ku bbaasa. So nyina ebbaasa zino ziri 10 naye muyinza okuba nga mulina omuntu bambi ateesobola bulungi gwe n'alyagadde enziwe mu bakyala 5 n'abasajja 5. Takbir. Gwe mulaba nga munnaye olwaleero tajja kufuna kyaggulo. Kakati abo bwe munaalondamu muleete wano enzo nzibeekwasiza ziba zange. Kabaasa katono abakazi 5 gw'olaba nga ali bubi. Gwe mulaba nga mbutuufu ye okusinziira nga bwe bali bano agenda afunemu waakiri naye olwaleero olw'okutaano. Batano abasajja 5 n'abakazi 5. Bwe muze abato mwali tuyambye
oyo olaba nga ayetaaga kakati ani kayebwa Hassan jangu nyambeko gwensongako gwowa n'abakyala 5 oyo omwami oyo muwe n'oli omulema waffe muwe ne muzeeyi muwe n'oli Haji oli akyalina amaanyi ajja kwerwanako abasajja baweddeyo kati abakyala mpa Hajati ono njagala abakulukulu atakyalina maanyi nedda leka nze nnondeko mulaba omuntu ali obubi w'omukyalo oyo leka mpa omukadde oyo oli ali emabega ayamba oyo omukadde oyo tomulaba owereza oli ali oli omulaba ng'alabika ali bubi oyo ow'omugaliwa Katonda bw'aba takuwadde okkirize kati kano leero banka waani omulema oyo tafunye oli azitutte kale kati ekisembayo njagala mukkirize oba mugaane nti gavumenti yaffe erina byekoze waliwo abaagala okulaga nti gavumenti eringa etandika obutandisi okulaba nga waliwo investment bweti ekaweenipa embogo kintu kikulu nnyo madamu sisobola kubaano nga sikusiimye weebale kuwulira mulanga gwa president kuwulira mulanga gwa gavumenti okulaba nga obaako kyokola mu Uganda kubanga abalala bafuna ssente n'omubuuza kyeyakolamu nga takirina wakiri nabbanja bali mujjukirako obubaasa takbir naye obubaasa obwo mubawa kuyambako ate sikugamba nti nze nsoose mu ofiisi muno naye buli muntu ajja ne sitayiro ye yenkola nze najja nankola yakuweereza najja nankola yakunoonyereza okulaba ng'ebizibu mbyefunira yadde obukiiko mbulina n'abantu mbalina naye bw'olabako ggwe mwennyini otegeera ekizibu wekikoma n'okisalira amagezi prime minister mu ggwanga kintu kinene munnaayo naye nze obunene obwo mbuleka mu ofiisi eri kubanga saagala gifundamu abamu bagejja mu maofiisi ge mulaba awo n'agejja n'asukka n'ofiisi n'agifundamu ng'obunene bumususseeko nze sijja kugejja nja kubeera nga bwe mbadde tusobole okuweereza bannayuganda tulina ensonga nga 3 ze njagala okukoonako mu ddakiika 2 esooka gavumenti etaddeko enkola ya Paris Settlement Model abasiraamu ba Imam mugijjumbire kubanga ejja kujja wobadde ekuteekeko awalala ekirala gavumenti etuwadde ebintu bingi naddala ng'enguudo etuwadde enkola ennungi naye abantu enguudo ezo tebazikozesezza kati nze wano ngenda kubalekerayo ente 2 ente 2 zino nzungu mujja kufuna omuntu asobola ozirunda atalina busobozi tajja kuzisobola muyinza okuba mubalina kuba Kampala tukitegeeza tetusobola kukola bintu bino nyina ente 2 enzungu nja kuzibawa nga 27 nja ziteeka ku mmotoka zijje paka wano wembaweeredde wano kati mwe mumanyi ani alina obusobozi kuba bw'oba ente mu Kampala kya bbeeyi naye ng'esobola okubeezaawo famire esobola okubeezaawo bw'erizaala ate oyo agizaazizza asigaze enkulu ente ento egende w'omulala bwe mutyo abakyala batwaleemu n'abasajja batwaleemu njagala okubasiima olw'okunnyaniriza njagala mukkirize nzibuke ngende mu kokasi
nze nsooka okwogera ndoke mpite president munzikirize nziruke naye nja kudda abakyala bannange njagala mumpe omukulembeze omu akwatagana tutandike okukola emirimu tuyigirize abakyala enkola y'emirimu kubanga abakyala bedda tebakolanga naye kakati ennaku zino bw'otakola munnaye omanya nti okotogedde famire yo so abaami ba imaamu nja kusigala nga tukwatagana nga bwe tubadde mukama abalinde bwatyo Ssaabaminisita wa eggwanga lyattu Uganda bw'amaliriza mukwano gwaffe bwatyo bw'amaliriza mukwano gwaffe kale bagenda mu kifaananyi gwe munaffe atulaba eddakiika ena kwebazabaza nti webale nnyo balira eddala Ssaabaminisita abawadde obukadde bw'ensimbi 10 ate n'agaba ebbaasa ng'enkola ye bweri abawadde obukadde 10 ate n'agaba ebbaasa ng'enkola ye bweri gwe munaffe ali eyo era atulaba y'enkola ye eya Ssaabaminisita Right Honorable Robina Nabanja bwatyo bali mu kifaananyi ekyawamu eyali omubaka w'ekitundu kino patroni w'abaimaamu Haji Kalisa akulira essomero lino Jatti Zawuja Ndifuna n'abalala abenyizeewo Seeka Kasawuli ku mukono gwe ogwa ddyo Seeka Kawenda mu mugongo Yusufu Badi Ntegese banaakita trainer wange mu bino byendimu n'abalala bagezezaako abamu ku bakulembeze b'abaimaamu mu mizikiti okuva mu mizikiti egy'enjawulo n'abalala mu bifo ebyenjawulo so munaffe webale nnyo webali ddala gwe atuddeeyo era atulaba so beebo abamu ku bakulembeze gwe munaffe atudde era atulaba bw'atyo so ayanjula abaana be alina Farida alina Fatina Farida Fatina n'abalala so bw'atyo mu ofiisi agamu ku magezi gaawadde naddala bannayuganda abakulembeze buli omu waali abagambye nti togejja nnyo oyinza okugejja n'ogaziwa mu ofiisi ate n'ofundamu ekyo nno kikulu nnyo nnyonnyini ddala gwe munaffe atudde era atulaba bwatyo ali mu kifaananyi amaliriza ekifaananyi kale lunaku olwaleero bwe tutyo ndowooza okiraba agenda kuwerekerwako abamu ku bakulembeze ab'ekitundu kino so bwetyo bwe tuli n'omusajja omusiraamu gwatwanjidde mutabani we mukwano gwange so tuli ffenna likusalamu TV mirembe watyo Ssaabaminisita babali eddala Ssaabaminisita wa Uganda Right Honorable Robina Nabanja bati akonamu ettaali katulikone tuli bwe
baminisita omulimu agumaze era agumaliriza olunaku olwaleero so bw'atyo asiibudde era avaawo wano wennyininyini webale nnyo webalire ddala so tumwebaziza nnyo nnyini ddala nanyini baasa we bwe tumuyita nanyini baasa zimansa oyo goba osaaga zimansa so security emuwerekedde afubye okulaba ng'atuukiriza olunaku olwaleero lw'ensonga nti yabadde wakubeera wano ku saa 3 n'ekitundu naye olw'emirimu emikulu ennyo teyasobodde kujja mu budde obw'okumakya so asobodde okujja akawungeezi oba oluvannyuma lw'ejjuma y'olunaku olwaleero so bw'atyo bw'asobodde okubaawo era bwe tubadde naye wano ayaniriziddwa abakulembeze ab'enjawulo mbadde Honorable Latif Sebaggala yali omubaka w'ekitundu kino ate bakaabye ennyo nta ne baga nti era munnaffe yaliwo nga agiraagira kati kuba munnaffe ali mu kkomera Seggirinya ne patroni w'ekitundu kino oba patroni abaddewo bali bonna okutwalizaamu ne akagambo kamu kabagambye ndowooza okukolera awamu ekyo kikulu nnyo nnyini ddala zaajali boxa saidi eno agimusin kaliisa bwe tubadde era nzikiriza nkuzeeyo mu control room gana ng'akiramule junior nkomyewo saawa ndaba ziri 8 ate tugende mu biddako ebirala mbakulisizaayo nnyo mu musomo guno n'ebirala kumata 10 mpeera salamu alaikum. Eno ye Salam TV.